Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Chaiti YouTube channel ya olwaleero njagala tutunuulire eddagala lino liyitibwa muleke. Muleke eddagala lino liyitibwa muleke bw'oba olisimbye waka tokoma kulisimba busimbi waka naye likozesa ekyo kirigenda okuyamba ng'ekisookera ddala bw'oba osimbye muleke ono bw'obaako n'olugendo lw'ogenda okutambula kyandibadde kikulu nnyo beera ng'ofunako obukoola bwa muleke buno tambula nabwo. Ekyamazima ojja kutambula bulungi. Mukozese muleke ono agezeeko bayamba okubataasa ebyo bye mwandisanze mu kkubo, n'olwekyo muleke ono ajja kuyamba. Mulimu abantu abatambula ekiro. Bw'oba ogenda kutambula kwata obukoola bubiri bw'oti. Olaba bw'oti. Kwata obukoola buno bubiri buzinge bulungi buteeke mu nsawo yo, genda gy'olaga. Ogenda kutuuka bulungi, ojja kudda bulungi. Mu abatambula ekiro, tambula n'obukoola bwa muleke otambule bulungi. Buli kikyamu kyonna kijja kuleka. Abalabe, abasezi, abalogo, abatemu, ababbi bonna bajja kuleka bw'onaaba otambudde n'eddagala lino eriyitibwa muleke. Muleke mumukozese ajja bayamba. Muleke ono asinga n'olumuli. Omanyi n'olumuli nalwo lukulu nnyo ng'obadde otambudde nalwo, naye muleke ono ate asinga ku lumuli bulungi nnyo. Gw'ofuna obukoola bubiri, fuba okulaba ng'obujja ku kikolo kimu, obukoola bubiri bwe buti, tambula nabwo. Togenda kusanga kintu kyonna ekibi mu kkubo. Ekyo nkubuulira. Ayitibwa muleke y'oyo. Bw'atyo bw'afaanana. Funa muleke ow'obukoola obugazi. Okalaba? Funa muleke nga kakoola kagazi nga bw'okalaba ajja kuyamba. Bw'oba ogenda Masaka, Mbalala, mu byalo eby'enjawulo ng'obadde okomawo, funa obukoola bubiri buteeke mu nsawo yo, mu bbaaga yo, tambula nabwo, ogenda kutambula bulungi nnyo. Kyekyo kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.